Retired Colonel Dr. Kizza Besigye yesimbyewo ku KDF-DC okunoonya obululu mu disitulikiti y'e Nakaseke akutandikidde ku kyalo Kinyogoga ssaako n'ebitundu ebirala omuli Ngoma, Kiyo, Lumpewe, Kapeeka ne Kikyusa. Kubanga eggwanga lyaffe lirina obugagga. Lino eggwanga obugagga buyitirivu enkozesa y'eki? Enkozesa y'embi, obubbi obw'okuzibba obw'okuzikozesa ebitayamba muntu wa bulijjo. Bakozesa ssente zo ne baweereza abakyala baabwe bazaalira eri e Bulaaya ababo nga bazaalira ku nsiko. Besigye asabye abantu okwejjamu okutya nga ye bw'akola tekubanga azze ng'atiisibwatiisibwa n'okukwatibwa kyokka nga bw'ateebwa we yakoma w'atandikira. Bakira Besigye buli gy'alaga ng'asangayo abapoliisi wamu n'abavubuka bamulindiridde. Besigye ajjukiza ab'e Nakaseke nti ye yasooka okuwagira Pulezidenti Museveni era bw'atyo n'awa n'ensonga ezabaawukanya. Wano mu Kinyogoga teri yansooka kuwagira Museveni. Wano mu Kinyogoga ne mu Ngoma yonna Mwami Museveni nze namunoonyeza akalulu omwaka ogw'ekinaana. Mwaba mwagala nyongaro gwomu kyoma kinaana na gumwe naza Kenya niyo nerukanji kana biro mushawo nakuroma rwaroma kuraga Kenya. Amenya ebintu ebiremeddwa Pulezidenti Museveni mu myaka 3 gavumenti ye gy'emaze mu buyinza. Atakoze tajja kukola ki? Tajja kukikola. Anes Chaze yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.